Abakulembeze bano ng'akulembeddwa Mmeeya w'e Masaka Municipal Kayemba Afaayo ategeezezza ng'abantu abasinga obungi mu Masaka batagala kwa musolo ate gwe gubayambako okukulaakulanya ekibuga. Abantu abasasula omusolo kati ku leveni yaffe eya local government level chairman LC5 bali abantu 10 kumbi bokka buli 10 kati abantu abawera 9 tebasasula musolo ate bebasinga okukayanira services. Ono anokodde abamu ku bakozi mu kibuga Masaka batagala kwa musolo kyokka nga mu Kaaba ate bebasinga. Alembuza manager wano abantu abakwasi b'ensenene, abasiisi b'emmamba, abatunzi b'amatooke, abasiika capati, bodaboda bebasinga okuntuminga services za municipality balinga 9 ku 10 tebawa musolo naye bakayanira services ba 10% yesasula emisolo yokka naye yagala consuminga services ez'abantu 10 definitely tekisoboka. Kyokka abataka n'abasuubuzi nga bakulembeddwa mu ssente wa LC okutaana e Masaka Judy Mbabaali bambalidde ekitongole ky'emisolo olw'okupeekanga abantu emisolo ate bwe bagisasula tebalaba kikolebwa. Bannamasaka okuva gavumenti y'enaale bwe bajja mu buyinza yeyo okwogerako kubanga gye manyizi endala saazi abo babadde bawa emisolo naye sebo mmeeyo ng'ekikuswaza nga mmeeya wa Masaka Municipality oluguudo lwa Nnyingo buli muntu ayingira nze buyingira ngenda mu kibuga abantu bonna bayomba oluguudo lwa Nnyingo oluguudo olwo lwa yunula efuna emisolo naye nayogere ne mukyala Kanyala ngamba nti aba URA tebannaba kumpa ssente nange zenkozesa oluguudo olwo. Kati fe ssente ab'e Masaka ey'entry point yaffe efesi yaffe tunajjawo amaanyi agasasula omusolo nga n'oluguudo lwe tulina wali lugaanye okukolebwa. Ndi mukuwa nsonga myaka 3 RDC okoze bulungi okukwata ku ttama n'ompuliriza Judy Mbabaali ayongedde n'ategeeza ng'ababaka ba paalamenti bwe bakoze ekyamaanyi okujemesa abantu okuwa omusolo kubanga bakyagala lwatu nti nabo baagala kwekusa bokka so si kufa ku bannayuganda. Banange ekintu ekirimulo bamemba ba paalamenti batusobedde bamemba ba paalamenti balina tayito babayita bahonale bunoze temukimanyi honale wekitegeeza bya honale members of parliament be balina okusooka okussa ekitiibwa mu mateeka ge bayisa. Lwaki bo baagala bejjeko omusolo tebagutulekere nga tusasula. Ekitongole kino ekiwooza eky'emisolo ki URA kibadde kigenze e Masaka okwanjula bannakibuga enkola y'okusasula omusolo gyonna gye bateekeddwa okusasula omulundi gumu. Kikomando wali agikola mu lunaku lumu naye twalina contribution gyankola kati bana ba registration service bureau bwe banajja how are you going to register that person and it should be mandatory, it should not be optional, it must not be nti abantu tuperereza abaperereze and when they are really consuming the services and they are not able to contribute. Eggwanga lifiira obumbi bw'ensimbi olw'abantu abamu okugaana okuwa omusolo ekintu ekizingamizza enkulaakulana y'eggwanga.